katugeze amasanyalaze gagenze naye kyo kyolinawo ye power bank yakutandike n'amasanyalaze tukozesa siringi 10 nusu 10 tufumba amata ku 10 tufumbe emmere ku 10 tufumbe ekyeggo ku 10 tufumbe n'encha. Morris Jordan Kawesa. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Market Entertainment. Nako lero byemba letera bingi njagala kusooka okubebaza guys. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. Maletera byanjawulo most of the time mumanyidde eri side eri, but this time round nina mu maka wenjo ina mu maka wondaba kyekyendeseewo byanjawulo yawuso kutumirako ba house managers mwe namwe bali nnyo kuberanga mukola mu gw'amaanyi gwe mukola. Thank you so much guys for hustling. Naye bwe tuba tukola ebiseera bisinga twagala nnyo oba fenna oba bagagga bonna ebiseera bisinga ekibabeezaawo bw'omubuuza ekyama akugamba saving, kukekkereza nti nakwata akasente kange nkakekkereza nensobola okuterekako kano nekawera mpola tugenda kubeera tusavinga tutya. Nina engeri gye mbateetedde olunaku olwaleero bwe tugenda okusavingamu tutya. Ne bw'oba oli house manager ng'oli eyo, ne bw'oba oli UK, ne bw'oba oli London, ng'olina maama mu kyalo, olina taata e Kampala, olina wa agenda kubeera ng'atyasavinga atya ssente osindika emitwalo 3 nobagamba mumaleko omwezi oluvannyuma lw'ekibiri ne bakukubira ne bagaazi weddewo zirazeewa biseera bisinga kufumba kulya kukola ki wagwan. Anyway kati njagala nsembere omwami ono ayina kyagenda okubeera nga atulaga. Jango nange musanzeeko kano taata kaki nga tetunagenda wala atamanya gaffe ntono Abudu Nyonyi ntono omuziro ndi wa Nyonyi akabbira akojjo ku nguvu ero mukadde atya oyo esebo oba wa petroli oba wa diesel oba wa pikipiki eno bagita smart stove tedugaza sepiki efumba bulungi nnyo tekadugaza sepiki kayina omuliro omulungi ennyo omulungi ddala ogwenkanakana oba gaasi oba n'okusingawo enkana gaasi esebo okufumba esebo smart stove ogise smart stove ekitumya smart stove kuba nti yaka bulungi tedugaza sepiki egamba eri smart mu bintu byayo bwemba nina okay ekoleta first of all ekola tufuna ka blower nfuna bufunyi manda ninteekako nedda sebo tuteeka oil wano tuteeka oil waffe omukadde kati wano ajja n'atonnya wano n'atonnyawo butonnya ttondo ne lituuka wano eno ye chamber tuteeka katipi ne tukoleeza n'eyaka wano tuteekako ka blower kaffe kafaani blower oba faani eno gyoteeka wano ekola ki yo ekuyamba okupushinga empewo okuba oil tayaka nga omuteekaawo mwakisi tayaka kati empewo gye tumussaako eno etuyamba nnyo okutuwa omuliro gwe tukola omuliro gwe twagala omuliro gwa bbulu gwe tuba twetaaga tulina gujja ku mpewo eno. Buzito ki bwesitula katugeze nina entamu nnene egendamu emiwumbo gy'amatooke esobola okutuulako etuulako ssebo kweno etuulako bulungi nnyo. Tulina n'ennene ezisingako wano obunene ez'amasiga 2 ez'amasomero zonna tuba nazo. Nze nja kugamba nti nina kuuka yange waka ngula kuuka yange n'enfumba byenjagala ayina kuuka ayina kano asinga kyayina kuuka. Ekisooka akalongo ntekanya masanyalaze tukateeka mu masanyalaze gaffe ka volts 12 kalinga battery kakolera ku battery kakolera ku power bank ne ku solar. Tata nga nina power bank esebo nenfumbirako emmere nejja bulungi nnyo n'olya n'abaana ne balya ku power bank esebo no connectingako kano ne kaaka bulungi nnyo abaana ne balya neyaka ne mulya buli munakuta ku power bank.
ku power bank. Yes. Tapu eno yaki? Tapu eno etuyamba okontrolinga oil okuba nti wanaayika ajjawo ng'atonnyawo butonnya. Watu twetaaga ttondo ya oil, twetaaga oil ayiika. Twetaaga ttondo. Ttondo lye litonnyawo mpola mpola nnyo. Tanka eno ekola essaawa 6. Singa nteekako emmere yange. Ebiseera ebisinga bwe mba nfumbye kacayi kange ak'amata. Sobola okukateekako mu dakiika ekino ennyonga nga 5 kaba kayidde. Butereevu. Wano dakiika mmeka? Wano nga nkozeseza kano. Dakiika 2. Chai aba ayidde nga n'okuyiika n'okuyiika. Wano omuliro mungi nnyo naye tugukontrolinga n'akantu kaffe kano. Tukakonectinga tutya? Tukwata blower yaffe eno tugijja mu box yaayo. Guys, bagita smart stove. Smart stove gyoba weefunira okubeera nga te osavinga ewaka amasannyalaze. Bakugambye ku power bank naye buli kimu omanyi siyagala nnyo kubeera nga nnanga bintu nga sirina evidence. Nina power bank ngenda gireeta. Taata, ngenda kuleta power bank. Gireete sawa. Tuteekeko. Tufumbe. Butereevu. Tugenda kulya ettooke ku power bank. Tukwata blower yaffe eno. Yes. Tugiteeke wantu wano. Eyingira awo eno ye control yaayo. Wano egiteekako n'oyongeza omuliro. Ye taata. Nkwatire ku kano. Ano ye control kana akantu kano kolaba kano. Ye control. Controlling omuliro gwaffe guno. Bwagala omuliro mungi osobola okukwata n'okamalayo. Bw'oba oyagala omuliro mutono okateeka wakati n'omutono ddala gubaawo. Ekitegeeza nga bwe tulina stove. Nti stove ziri osobola okukendeezaako ko. Oba nga bwe tulina gas ewaka. Nti gas osobola okukendeeza. Ne kano bwe kali. Kalina controller. Okendeeza n'oyongeza. Kisinzira ky'ofumba. Kati omaze okukagula okaconnectinga. Tukateeka wano. Eno pipe eno gy'olaba wano. Tukateeka ne katuwa empewo yaffe nejja butereevu wano mu kyoto kino. Then oyire waffe waba wano waali tusumula ettondo empewo enesinkana oyiro wano. Nemukuba empewo ey'amaanyi. Oyiro buli atonnyawo bw'asanga empewo eno asaasaanira mu mpewo eyo nesobola otuwa omuliro wano ogwaka ate nga mulungi gwa bbulu nnyo gulinga wolaba gaasi. Kati kano kone ne kalagawa. Kano kabeera mu soketi y'amasannyalaze. Bw'oba tolina masafu naye akabaatula akatono n'okakonectinga katu kano. Ekitegeeza kakozesa masannyalaze. Kakozesa masannyalaze. Okay. Kakozesa battery. Okay. Kakozesa power bank. Kakozesa bintu bisatu. Byonna bisatu. Ne pano ya solar. Yes. Butereevu so connectinga kantu kane kakwata yagala. Kitegeeza bw'obeera ng'oli waka nga kuliko amasannyalaze gwe charginga power bank yo ebeere ng'eri wali. And by the way, these people mukama wange bakozesa ebiseera ebisinga power bank. Kuliko amasannyalaze socket n'agireka ate nakozesa power bank ng'ate kuliko n'amasannyalaze. Power bank is for emergency. Si bukiri mukama wange emergency. Gagenze nesigala ekintu kyange kijje. Yes. Yo power bank yo netinga kantu kaffe kano sigala ngo. Oyiro mpulidde ogamba tukozesa oyiro mukadde. Bwe nteekamu omupya. Oyiro omupya naye akola naye wa bbeeyi. Kuba liita ya oyiro gye tuteeka mu kantu kano ya nusu 10. 10 lwa Uganda. Tusuubira okuba nti omuntu osobola okukozesa nusu 10 olunaku. N'ofumba emmere yo ku nusu 10 nejja n'olya. Ku nusu 10? Nsobola ofumbako ekyayi. Emmere n'ekyemisana. Ekyayi n'ekyemisana. Ku 10? Manyi mmwe mufumba n'ogula amanda ga mutwalo mulamba. Wewe naleka ewaka. Anyway, sijja byogera eby'omukyayi. Naye buli luvannyuma lunaku 2 munsaba amanda nga ndeka emitwalo 2 ewaka. N'ekiki kati ngenda gula kano mbalekere nga 10,000 2 zikola ennaku 2. Taata
nina ensawo yange y'amanda. Oli ayo osobola okugamba kukwaka ensawo ya 12. Ensawo ya 12. Wana ate wanewa ojja kwetaaga emitwalo 3 omwezi. Kitegeeza bw'oba olina kano osingira ddala aguze ensawo y'amanda. Wano weetaaga emitwalo 3 naye ku manda weetaaga ensawo 2 emitwalo 18. Wano weetaaga 3 wali weetaaga 18. Era enjawulo ogiraba ng'eri waggulu nnyo. Kakati mukama wange nze njagala kufumba mangu. Omwami aŋŋambye agenda mu meeting. Nfumbe emmere, njagala kufumba wano, nfumbeko enfumbe enva, nfumbe n'emmere. Oba nfumbe akacaayi ng'eno n'emmere bw'ejja. Ate wano essiga liriwo limu. Nkola ntya? Tulina n'ey'amasiga 2. Tulina n'eya 2. N'eya 3. N'ey'amasiga 3. N'eya 4 oba nga gy'oyagala tugikukolera. Kati maama wange ali mu kyalo. Ali Masaka eri ekikulula. Maama wange mukyala wange nankutumiddeko nnyo. Oli Masaka eri ekikulula wansi. Naye we tuli amasannyalaze tegatuukawo. Tulina sola. Ndi Bulaaya, ndi America, ndi London, ndi Jordan, ndi wa. Ne maama wange saagala ddemu kubanga afumbisa nku. Nze nnyinza kukola ntya okumuwa akantu ako nga ye alina sola nga talina masannyalaze? Ojja kujja buzzi wano tuguze sigiri eno. Ekolera butereevu ku sola yo. Ekolera ku sola. Ate nga omuliro gwa sola tena kyeyinza gukolako. Kuba obusannyalaze bwayo butono nnyo. Yeetaaga obusannyalaze butono nnyo okukola ky'alina okukola. Kati mukama wange. Guys, Babita Morris Jirans Kawesa straight out Almaki Entertainment nyongera kubajjukira nti no show eno ewagudde abanaffe aba Morris Fashions nga bakugamba nti balina engatto okuva kagato k'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu. Ate na netuwagirwa abanaffe aba Aromatic Entertainment ngabo bazanyi babina Uganda nga bakulembera Sir Ahmed Rwa nga bakugamba bo bazanyi babina Uganda bazanya films zaabwe baziteeka ku YouTube channel oba ne ku TV endala okuli Makula TV, Bukedde TV, ate YouTube channel zaabwe kuliko Trust Films nga right now kuliko Customer Care Season 3 ne Damage, ate balina ne channel endala bagita LM Movies kuliko Luxury wetuli. Nakulwaliro ndino omwami ono agezaako okubeera nga ate atulaga sigiri okekkereza otya. Tokwata sente nnyingi kubeera maybe oba ofuna sente zikekkereze olabe nga ofunamu ekinene. Mukama wange kigendererwa ki gwe lwaki watuula n'oyiiya n'ogamba kanjiye akantu kano omutima wagujjawa? Manyi bwe tubeera mu nsi ezaffe zino tukozesa nnyo ebibira byaffe. Tufuna obuzibu bw'amataba mu nsi, obusana, natwansi n'eŋŋamba kiki kye tuyinza okukozesa okusobola okutaasa obutonde bw'ensi n'enjiya akasigiri kano. Era kwe kwajja ekirowoozo kyange ekitandika akantu kano. Nenkagezesa nenkasa nti kakola bulungi nnyo 10 ku 10 okuyamba omuntu wa bulijjo. Kati akaagala mukama wange akola atya? Nina kukanona wano kubanga waliwo embeera yajja Uganda oba ne mu nsi yonna eya delivery nti omuntu asobola okudelivaringa akantu kyonna ky'ayagala. Bwe manga ndi Masaka nendaba essimu eno essimu eno gy'otaddeko. Nsobola okukuba essimu ne bakandeetere Masaka. Otukubira ku ssimu yaffe tukakuteerayo n'oba oli Mbalala, n'oba oli Kabaale, n'oba oli Busubanga oba Kenya oba mu nsi yonna. Kasa nti emmotoka etuukawo tukakuweereza. Kati nze ndi bweru, ndi mu diaspora, ndi mu Arab countries, sisobodde okukuba direct. Nsobola kubatuukirira ntya okutuusa ku maama wange kasigiri kano ali e Kabaale? Osobola okutwesiga otusindikira kiki oyagala, naffe tulina obuvunaanyizibwa okukituusa ku muntu oyo. So tuwa contact ye nti omuntu wange ali bw'ati ne bw'ati gy'amumpere kino ekintu tukakasa nti kituukayo. Wagambye gundi eno efumbira ku power bank.
Okay, so omanyi nze saagala nnyo kubeera nga nkola bintu ne mugamba nti ate Morris ebintu byatulaze tetubirabyeko, eno yesingo yaayo. So njagala tufumbire ddala. Omwami atugambye, taata otugambye okitiibwa, otugambye kasobola okolera ku power bank, kasobola okolera ku battery, kasobola okolera ku masannyalaze, kasobola okolera ku sola, buli kimu kakikolerako. Abantu bange bano kiri singa mbalaga ebintu balagirako ddala practically. Kati tutandike naki? Tutandike n'amasannyalaze. Yaka tutandike n'amasannyalaze. Tukozesa siringi 10,000, nusu 10,000 tufumbe amata, ku 10,000 tufumbe emmere, ku 10,000 tufumbe ekyeggulo, ku 10,000 tufumbe n'ekyenkya. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Kale taata tutandike okusetinga ebintu. Eno tugiyise smart stove ng'omwami bwe yakutegeezezaako mu kusooka. So kati njagala tufumbe batata kata. Kati oleeta socket. Nida soko lindako taata. Eno ye socket ye eno ye masannyalaze gaffe gano. Oleeta oloba naki. Eno ye regulator. Yekendeeza n'okwongeza. Ekakendeeza wano nekongeza. So koteekamu. Tukateeka wano. Teeka wano. Switchinga wano ono nga tunaba kumeno. Nsooka kukoleeza wano ne katipi. Yes. Ne wakwata bulungi. Yes. Ndikateeka ko kachitegeeza. Okay. Kati tukole process yonna. Okuma muno tukoza tipi. Tukoza katipi kuba bwemala okufumba kafumuuka mangu. Kafuuka vu. Tekama kasasiro mungi munda muno. Tokozesa kaveera. Nedda ssebo. Tokozesa kintu kyonna. Nedda ssebo. Tipi. Tokozesa katipi. Alright. Tukakwata tukateeka mu sigiri yaffe eno. Munda tusoosezaamu ki? Ka oil. Tusoosezaamu ka oil. Akatonotono. Tuteekamu katipi. Tukatukoleza akaliiro kaffe. Eno etanka yaffe ya reserve. Ekitegeeza ka oil kali ako 10,000. Okayiwa wano. Then eno tanka eno. Ekola etya? Eno reserve. Oil waffe. Yes. Abeera mu tanka eno. Muno. Bwemba ngenda okukola. Nsumule wantu wano. Kano kola bakano kataapu. Okay. Nekateeka wano oil. Kali okutonya mpola kagenda mu kimu kino. Teekamu katipi wali. Okay. Tukoleeza. Tunazipa okujjanga zikola mpola. Sobola okuma omuliro gwawa. Wetuti. Naye nga amata gajja. Tukikole tuno. Tufuneka oil tubalage. Yeah, it's okay. Tutekemu oil. Tutekemu oil yaffe. Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much guys. My name is Morris Jordan Kawesa straight out. Nenga buli kimu njagala kwera nga nkibalaga buterevu. Sagala ogamenti na ate kino wakikoze weekwese no way. Buli kimu nkikola nkibalaga. Kitegeeza nti ne bonobeere wakanguguze sigiriye. Oba stove. No wanga weerabidde mu step emu nti nkuma ntya sigiri eno. Jangu wano obeere ng'oddamu playinga video. Olabe bwe twakikoze. Tuteekamu oil. Ene tanka. Teekamu oil ono. Use the oil. Yes. Oil wa motoka. Oil wa motoka oba wa piki. Wa kulya okumpi ya diesel oba ya petrol. Yena tumuteeka. Kasitaba nga li used. Kasitaba nga akozeeko. Used takyalina mugaso. Okay. Tumaliriza. Tumule wano. Bapo kafekana. Yandowooza okulaba kuba. Yes, akalaba. Waayika. Natandika kuyiika wano. Okay. Bajja wano. Yes. Tutegeeza taddewo katipi kaffe oluvannyuma tugenda kukoleeza akaliiro kaffe. Tukoleeza katipi kaaka kamala okukwata bulungi leka tusaako regulator yaffe. Okay. Tipi emala kwata bulungi yeetoola yonna katusaako regulator yaffe. Amata gagano gana amata mabisi tetunagafumba kutwagala tugafumbe gajje. Bwe gatajja togula stove. Bwe gajja gula stove nga 15 ab'ekikabo n'obagabire.
Mauritius Kawesa illustration chimu ku chimu step by step kati ekutte bulungi sigiri yaffe oyo koteka ko regulator regulator nekendeeza wano nkendeeza mukawulide wenkakendeeza ka sound ndowooza kati wano osobola okwongeza kisinziira ki kyofumba muliro ki gwe weetaaga buli kimu we kiri wano tuteekeko akata kaffe kati mwabasoma obubazzi simanyi oba bw'omala okubajja nga emitayimbo ogirya abasoma woloding simanyi oba olya byuma naye nze gwenkola bwe tumala ofumba akatanga nkanywa gwe mulimu omulungi tegedde taata kale so katufumba akata kaffe nenga mukama wange nga tutukyafumba akata kaffe kano nsaba abantu bano obalagirire oba tulina like Facebook page tulina like Facebook page oba TikTok oba YouTube where tuyinza okusanga products zino tuli ku TikTok yes jako ne WhatsApp yes we tuli wokka abantu wala wonna TikTok tukozesa amanya ki tuliko Abudu Nyonyi Ntono oba Abudu One Abudu One oba Abudu Nyonyi Ntono zombi zange TikTok era zonna zikola bulungi nnyo tusangayo wakomera kati ekirala mukama wange namba y'essimu abadeliver abagala kudelivaringa obuntu namba y'essimu MTN eri 0782 55 63 84 bagambe ngo batu eri 0782 55 63 84 WhatsApp kweli Airtel yaffe eri 0705 19 5 73 Airtel yange yeri ku WhatsApp MTN teri ya direct kale amanya Morris Jordan Kawesa ndi ku smart stove olunaku olwaliro ate kati kino kyetutandise nakyo tutandise n'amasannyalaze tugenda kujjako ku masannyalaze tukumene power bank tumale power bank tukumene battery byonna tubibalage kitegeeza ki nti bwe olina amasannyalaze osobola okufumba amasannyalaze bwe gaba gagenze nga power bank aweri okuteeka power bank nga tukyafumba ku mata olina solar nakugambye connecting ku battery nobeeranga okozesa nsiringi 10 olunaku lulamba ka oil just use the oil or just osobola okugulayo akadomola kakali tatano nobeeranga ukateeke waka buli lunaku ng'ofukako used oil wa nusu 10 used oil wa nusu 10 asobola okufumbira chai emmere ekyegulo n'ekyenkya so muje muwagire smart stove guys kati nga bwe tukyafumba amata katulaba ate ku kamasiga abiri yes kati nga bwe tulabye stove eri ey'essiga erimu process yonna gye tuyiseemu okubeera nga tufumba amata gaffe nga bwe ngenda okugakulaga wano nga tumaliriza kati no y'amasiga abiri naye omwami ono yeyongera n'atugamba nti wali bw'oba weetaaga liita emu ng'okozesa essiga limu kitegeeza wano bwe gaba amasiga abiri oba weetaaga 2,000 buli siga oli wa nusu 10,000 kitegeeza bw'oba olina sigiri 2 katugambe sigiri kubakozesa amanda katugambe nti sigiri ziri 2 ez'amanda nti buli sigiri oyinza okugyetaagamu 10,000 nga 5 okufumba emmere wano ofumbawo mmere wano ofumbawo mmere wano nva kale tugambe 2,3 buli sigiri emmere okujja naye ate wano tukozesa nusu 10,000 olunaku lulamba stove eno ogikuma olunaku lulamba 10,000 luno lukola olunaku lulamba bweba amasiga abiri 2,000 zino zikola olunaku lulamba nti ofumbako chai n'omuggyako n'omuteeka wali
N'oleeta ekyemisana n'okifumbako n'okiteeka wali, n'oleeta enva n'ozifumbako n'oziteeka wali, n'oleeta ekyeggulu n'okifumbako n'okiteeka wali. Ku nnusu 1,000, that is bwe liba nga essiga lirimu, ku nnusu 2,000, that is bwe gaba nga ziri 2,000. Ndowooza olaba ku sayidi wali. Tuli mu kufumba mata, tetuzikizza. Tuli mu kufumba mata era ngenda gakulaga nga gayidde. Kati just lwakuba twagadde process eri egende mu maaso ku y'essiga erimu ng'ate bwe kutukulaga wano ne ku y'amasiga abiri. Nti ekiri ku masiga abiri kyekiri ku ssiga erimu. Era akata akafo kalaba kali ku bbali wali kali mu kufumba. Mwami Nyonyi Tono yagamba amata tegayiika, tegajja kuyiika. So guys, kino mmanyi tukyetaaga mu mbeera eya bulijjo, buli muntu akyetaaga. We need saving. Tubadde tukozesa ssente nnyingi. Ekyamazima mulimu companies ez'enjawulo. Nobeera ne company katugeze zifumba bizigo oba amata gaffe ndowooza ogalaba gali mu kujja. Omuliro blue flame ng'eya gas, ng'ey'omuliro ogw'enku gajja bulungi. Nze kantwala mukisa guno okwebaza Mwami Nyonyi Ntono okubeera nga yasalawo n'ayiya ekintu kino ekigenda okugasa bannayuganda bangi kyemmanyi. Kuba used oil aba used abamu tebalina nakyo. Amata gabadde gayiise. Amata gayiika. Kati olabye process eyo. Kati nti ogenda wali tofuwamu ofuwa omukka biki. Ogenda wali ka stabilizer n'okendeeza bukendeeza. Tofuwamu nti ofuwa omukka obulusi bikoze nedda. Genda wali kendeeza bukendeeza. Jjako amata ago teekako ate emmere. Tugenda kunyumirwa smart stove. Ate nga teddugaza ntamu, ndowooza ogiraba entamu esigadde nga bw'eri. Tereetako nziro, tekola ki, bisigadde nga bwe biri. Akata kaffe kaako kayidde. Kati ng'oggyako ng'oteekako ekirala. Paka lunaku kuziba. N'enkya ng'okozesa nnusu 10,000. Katuddeyo Mwami Nyonyi Ntono ayongera otutangaza ku smart stove. Morris Jordan's Media osanga buli kirungi. Thank you so much. Tukube ku namba zino omwami atuwe stove. Gotofaayo boli wa ssomero. Tofaayo oba muli baddwaliro. Tofaayo oba oli kampuni mufumba ebintu ebinene nnyo. Omwami ono agenda kujja ku ssomero wennyini abeere ng'ate akukolera ekyoto, akikukolera awo waka. Sigiri ndowoozo, sefuliya ndowoozo giraba esigadde eri ku white. Kitegeeza ka stove kano ne bw'okateeka mu nnyumba tekagenda kuleeta kikka mu nnyumba. Tekayina kikagenda kukosa nju, tekayina kikagenda kukosa wantu wonna. So n'olwekyo smart stove okuva wa Mwami Nyonyi Ntono, mujje mugule smart stove. Morris Jordan's Kaweesa. Mu buli size yonna eyeetaagisa okukola ekintu. Ate nga tuli bantu beesigwa. Kyekisooka. Singa nze kati nga bw'oyogedde ku ssomero, singa nze ndi wa ssomero nga njagala stove empanvu y'amasiga nga 8 esobola okukolebwa. Amange tugikola. Amasomero, amalwaliro, ebitongole ebyenjawulo mujje tuwagire kampuni eno ekule ku ssente. Alright, duli tubadde tufumbira ku masannyalaze gaagano waya si y'amasannyalaze eno y'amasannyalaze nti gye tubadde tufumbirako. So kati tugenda kuva ku masannyalaze katugeze amasannyalaze gagenze naye kyo ky'olinawo ye power bank. Twabagambye kakola ne ku power bank. Kati tugenda kusooka na kitaata. Tugenda kusooka na power bank. Musazi gajjeemu ng'abantu balaba. Tugajjeemu. Kati no power bank. Omuliro era gwaka. Osigala ofumba, osigala onywa caayi, osigala olya emmere, osigala okola buli kimu ky'oyagala.
omwami tagenda kera ku makyagende nsimanya yekyange mmere teyidde kuba nsazi gagenze nedda eno power bank nga bwe mugiraba naye amasanyalaze omuliro guugwo gwaka nakati ate power bank oli mukyalo maama ogiwereza maama mukyalo maama atalina power bank maama atalina masanyalaze naye maama kyalina alina sola tukonektingako tutya sola maama naye asigale ngaafumba akamere ku smart stove tujje mu power bank power bank ayi tujijjemu amasanyalaze gaagano twagajjemu bino byonna tubitadde ku bbali kati maama ali mukyalo alina sola batuwuna kunekitinzeko muliro kuguga nga lwaki toleta sente n'ogula ka smart stove nobeera nga maama omuwonyefu nobeera nga maama omuwonye ogenda okukyaba enku mu kibira nobeera nga omukyalo omuwonya pressure eya buli kaseera tuli ku Morris Emiki omwami gwendi naye ye manager era ye director asobola okutuusaako ebisolo bonna muwoli gambye akola delivery bonna woojagala asobola okugenda kutuusaako ate era ekyenjawulo ekirimu nti stove eno nga bwolira bano ebirisigali gali abiri era kugambye nti gano abiri gokka sigaakomakoko ne bwe olina ddwaliro ne bwe olina somero ne bwe olina kitongole ki nga weetaaga sigiri nga nnyingi ne bwe 18 ogambye osobola okubeera lwaki nedda lwaki tojja muotuwagira ku ssente ntono ennyo nobeera ngaoseera nga siringi 10 lukalokka ofumba kuva ku kyali paka ku kyo otekawo omwezi ku nusu lukumi tigadde oli muyonjo ne smart stove Dr. Morris awesa sweta entertainment mwami gwendi naye olunaku olwaleero director mwami awo nyonyi ntono era gwogenda okubeera nga ate ojja kuwagira. Thank you so much. Have a blessed night. Okujja kumwine bwe yakukulira bila familia ya mama wange kale nsole bulungi guys Morris Giants Kawesa State at American Entertainment paka olunaku ate olw'enkya bagaliza okusula obulungi